Let me quench your thirst about the numbers nti oli mutuufu. Kati totuwa kutebereza because you have already come out with these numbers. Oba muntegere. Era structures za party ya zijja. Tugambe sawa zino we tuli wano Uganda gitegeeze. Kuba gwozo kikirira gwozo kikirira register. Kati Uganda gitegeeze nti bannange mu register ye million ate nga waliye website atugambe nti bannange ebyo bagenda kati giteekayo kubambi ogera bampise kyengamba nsabye ate kintawanya nze ekitawanya fenna kankibuuze kinza okubanga kikimu NUP omanya abalonzi baffe bakyuka abalonzi abatwagala mu 2021 baba kyuse ate 2021 batuddukako abeni UP ni balowooza nti baabwe kakati genda okebereyo omwana wattu mufumbire abalonzi oyagala abamu bamaze okukomawo so twabayina bamaze okukomawo mu kibiina kyabwe ekyenaalemu bayitirivu kakati ono ekimutawanya aga nti kwenaalembu babayinayo emiliyoni 19 fe ate bano abaatulimba nti baffe nze ekibuzo kyange kigendera ekimu kyalenjinga ndowooza either tekitegeerekeka mangu naye bw'ojja mu bantu ng'olina evidence nga muproducinze statistical data. You know, statistical data is not daydreaming, is not fishing. You need to have that on your fingertips. Ono ye Secretary General. Yes. Mumpulirize kyebuuza njagala olw'abana Uganda njagala oyambe eggwanga ku statistics ze mufulumizza tutegedde nga bw'ozze ne figa ya miliyoni 2 kati bana Uganda era ogambe mwabimenyemenye kati nze sibimanyi kati tubuulire abavubuka tuli muli ine miliyoni meka aba disabled mwine miliyoni meka abakyala balina miliyoni meka then bwe tumanyi ebyo nga omugezi amaze omugezi waabwe akimaze ogambye nti the registers are displayed. No, tetuli accountable to it means you are lying. We are not. Give us the figures. Give us any figure of those because you know they will not add up. Njagala obuuze abakulembeze bekikwatako because naffe tuyita mitendera bintu sibya kivanga. NRM is a political party of Uganda. It is a public entity. But obuuzizza the reason we are here discussing. Yes, but you see, and I'm telling her. Waisha, obuuzizza leka hono bakuddemu. Leka kuddemu soko sika. Kubanga nze kyenyinza omugamba bampise wano kwogera ku road map. Kati tugenda ku details of the numbers. Nti oyagala nkugambe nti ekyanna mukaaka. Ekyo kinene njagala bine binene. But even then okujja okujjako. You say this sibo bakola sebasoma. Kungo okujjako ngo oyagala ono tulimbe bantu wano otherwise tosobola kujja mu mutwe n'ogamba nti kino nti abakadde bali bwe bati. But if you call me here, with the details. Ne bw'onooyita owa electoral commission kabere wa ubos tasobola kugamba nti abantu be Nakaseke bali emitwalo 4 ab'Emubende Amuru. No, they are facts. Nsobola zikwa era figure jenkuwadde is the general figure, the numbers. Okay. But we have reports and the members. So where did you get the members? Where did you get no, mwe mugambye nti abantu bye twogerako numbers tezikwatagana. Nemba gamba nti kale katukozese the 20.7 jenjogedde ku namba y'ebyalo is 287. Ada mukatonda empulizigana n'ebirala naye wali waabo okusinga abavubuka baffe abaonoona obudde ne bakozesa ebya tekinologiya bubi nga zino emikutu ya WhatsApp, emikutu ya Twitter, X oba Facebook. Ne badde bakozesa emikutu okukola ebyenkulaakulana naye n'osanga tebali ku mikutu, bali mu ya politics, bali mu kuvuma, bali kuteekako ebyobukyayi ate ebyo tebituzimba. Kati apiiri gye tukola ku bantu baffe abavubuka n'abalala nti katukozese emikutu eya communication tugikozese bulungi. Kati ng'omuvubuka osobola kukozesa social media, WhatsApp kunoonya emirimu, opportunities
ziriwa ate ziwa tewandi badongo bikozesa okuleeta obuchayi okuvuma abo ba politics abesimbyewo kubanga ebyo tebikuyamba message etubale tuweereza abantu baffe mu Uganda nti tugezaako okuleeta tekinologiya gyetugenda okukozesa okufiltaringa ebyo bimufulumya masimu tusobole okulaba nti ebyo ebibi tulabe nti tebifuluma katubafulume ebyo ebigasa abantu baffe mu Uganda kubanga tekinologiya weeri ebya Computer Misuse Act kitegeeza nti wowandiika ebintu ebibi ku masimu kompyuta waliwo emisango gye twateeka mu mateeka gaffe kati omuntu asobola kutwala ku mbuga z'amateeka ne bakukwata kati muwandiika ku simu yo n'onvuma nsobola kutwala omusango ningutwala ku poliisi ningutwala mu mbuga z'amateeka kati poliisi nekukwata kubanga gubeera omusango abangi tebakimanyi balowooza tosobola kukwata esimu yo n'owandiika kyonna kyonna ekyoyagala so twagala kulabula abantu bonna nti tukozesa amasimu gaffe tukozese za kompyuta tukozese ebyakalimagezi naye tubikozese bulungi tetubikozesa okwonoona ensi yaffe nga kati tugenda mu kiseera ekyakalulu kati mu Uganda tulina enkola eya multiparty abantu balina eddembe okwesimbawo oba mu NRM oba mu NUP oba mu FDC ekibiina kyonna naye tetwagala nti tubeere kubanga omuntu ali mu kibiina ekitakwatagana n'enzikiriza yo mutwale ng'omulabe twetaaga okukola campaigns ne respect ng'oteekamu ekitiibwa abantu abalala n'obwoba nti tebali mu kibiina kyo kubanga abantu bakozesa ebyamasimu ebya communication ku mikutu n'osanga ne bateekako obukyayi bungi ate ekyo tekyetaagibwa kubanga Uganda erawanga lyaffe tusobola kugenda mu kaluulu abantu ne bavuganya naye tubeere wano ng'abanya Uganda tulina okwagalana ng'ensi yaffe